to president wa DP Honorable Sebamala Honorable Sebamala naye angambye nti ndabirako mukulu owo njagala kwebaza nnyo abazze okunziikirako jjajja wange mukyala Naalongo Alice Kibuuka e Buyungwe Kaasangombe mbebaza nnyo sirina kyakubawa naye tubeebaza byonna bye mwatodde okutuwa abaavudde ewala mwenna mu biti byammwe bane mwebale nnyo mwebalire ddala nze sirina kyakubasasula njagala nakwebaza Jeno Muhoozi mbadde nga nwanako nnyo ku nsonga y'abaofficers baffe bano abapoliisi n'abamagye omanyi nze nabagamba okwawukanako n'abalala nti yadde ndi opposition yadde abasajja bano batukuba emiggo ne batuwalula ne batukolako effujjo but we call them patriotic officers. Njagala kwebaza nti ensonga ya areas z'abasirikale zatuuse ne 25% y'aba officers gye twabawa yayo yatuuse njagala kikwebazaamu yadde tuyingira mu byobuludiza human beings neera kyenjagala okusaba ne promotion zizina at least buli myaka 5 bakuzenga ku basirikale ninooza omusajja n'amala emyaka 10 ng'ali okimanyi kulanka kyeze eza wansi ne badi more rights buli myaka 5 mu kuzenga ku officers naddala abapoliisi na wali enaggulu webasula mwagire nanka eyo ndi shadow minister w'ebyettaka amayumba n'enkulakula naye yebibuga naye ekisinga okunduma eno barracks y'enaggulu gye mwakajjako emikono b'ofiisa bawaggulu teriimu mazzi akayumba bwe kati ne bakagabana famire 3 nga naye balina abaana enyumba muziteekemu amazzi muzidaabirize these are Ugandans newakubadde they are police officers they are part of us armed officers they are part of us sebo okensembyayo kano kange nga omubaka wa parliament kimanyi nti ebiro bye tulimu si bya bulijjo era abantu mugenda kuba bakambwe nnyo abalala muli bakambwe nnyo kati n'okusinga German Shepherd naye tubasaba omuze ogw'okuwamba abaana naddala ba National Unity Platform be mukwata ne mubateeka mu makomera you have families you people we pity you kwanze ne wakubadde ndi opposition tekingamba nti we naale mu mulinye mu kifuba tulwokuba we naale mwomuze gwe muguddewo nga mulina family zammwe nga mubeera wano mu ggwanga ne mulowooza nti okuwamba abaana ba National Unity Platform egenda kuba order of the day you have the clock but you don't have time tubadde kibaga era sebo zikiriza nebazeeko ne taata zaake omugagga Butebi zaake alaba omugagga Butebi zaake ow'emitiyana taata zaake nkwebaza bye wakoledde Obuganda webale nnyo webali ddala kino nkikwebazanga Lutamaguzi nabaddeyo sebo mukama wange webale nnyo sebo neyanza mukama ezo zibadde matters of national interest era sipiika gyagiwe obudde era obudde mbukulekedde sipiika kwa obudde noleeta matter of national importance kubanga olumba ayinza okuba balumbye parliament nga kati owalabye omuvubuka w'enaalemu wawalabye omuvubuka w'enaalemu eyeeyo kyako ku mulyango gwa parliament naawe tukusaasiddeko omuvubuka eyeeyo keza president Kyagulanyi gamba mujja kukiwulira tukusaasiddeko famire yo era tukusabira owone oyo Lutamaguzi ava Nakaseke South akalunga kanyumye bulala kakati njagala kwebaza bakama bange bye babadde boogerako era ne mu sekendi emu nange nzikiriza njagalize baganda baffe abayisiraamu Ramadan Karim ennungi era nsaba ab'ebyokwerinda mutera nnyo tulugunya abasiraamu mu biseera by'ekisiibo ne mukwata abasiraamu ne mubatulugunya ku mulundi guno tubasaba Allah abateekeko omukono gye abasiraamu mubaleke okubatulugunya naddala abavubuka nebazza emisango tebavunaanibwa nedda bino nkugambe babatulugunya mu ngeri etategeerekeka buli kugira kuti bayola Isimaili buli kugira kuti bayola Muhammad gira kuti bayola Abdulu kyekiriwo naye ekyo bo bakitegeera ate gwoli mukulembeze oyagala kubanga minisita agamba mu parliament nze nga tebanjoola ate minisita bamuyoola n'olwekyo sebo mbasabye nze ni mukatuliki nze ndowooza era mundaba ni musajja mukatuliki naye fujjo likendeere ku basiraamu naddala mu kisiibo kino eritera obbakolebwako kakati mbawulidde mwogera wano embeera gye tulimu si ya bulijjo kyekibalemye okutegeera
ebintu byakyuse era ensonga lwaki olaba nti kati ne jeno w'amagye bw'alaba omuvubuka ayambadde ovula atya nnyo n'abuuza nti ono alabika musirikale omugamba tyate apande muleeterwa ng'otidde fuutu soja kyamulaba akumba okukumba nakyo mubakitaddewo mu kikolwa ky'amagye bwakumba ng'ayambadde ovula alabira ddala jje naawedde emirimu amutwalako omulimu. Kakati twabagamba nti engeri gye muyisaamu bannayuganda ye response gye bagenda okubaddiza ate mwali badde basanyufu nnyo. Nze ndi mubaka palamenti nennina ekyenjawulo nti nze bw'okyala mu ofiisi yange batera okukyalayo abantu bangi. Nze neefuula atudde eri wansi mmwe ne mutuula mu abalonzi ne mutuula ku ntebe yange ne mbagamba nti mmwe bakama bange ne mutuula wali mba siri mujega okubaleka ne mutuula wali nze ne ntuula wansi ku kakeeka ku kapeti mu palamenti. Mba mbalaga nti ndi mukulembeze naye nina okwetoowaza gye muli. Ebiro bino ebyobufuzi nga gwafuuka mulimu sibuweereza mulimu nga buli omu agamba ngenze ku mulimu gwawe wakirikubirawo akabazzi n'enfa naawe. Temusuubira mbeera kuba nnomo. Kye nagamba n'abeNRM luli nagamba President Museveni tize nasoma byanfuna saabisomera n'oka mu Uganda ne mu Harvard ngenda ne muga nti sebo otambula ku bya PDM tukulabudde nti PDM tolina kugenda kwasaamu naye bw'oba oyagala okukifunamu wuliriza kusoma lipooti zaffe ze tuwaayo. Naye kisinga okunsanyusa nammwe kino mutandise okiraba abeNRM puroguramu za gavumenti muzipoliticizinga nolaba head of state abawa bonna president ng'akyadde. PDM is a national program naye ogenda okulaba program president agenze kutongoza PDM nga bonna beetaddeko tisaati za kyenvu eziriko omutwe gwe nobabuuza ayini campaign oliwa mutunuulira puroguramu za gavumenti kubanga bw'obeera wano njagala kulabawo owa NUP owa UPC atalina kibiina owaki bw'oba oyagala kulaba nti president omwagala lindako programu emala okugwa national program. Naye kati olwaleero confusion eriwo mu ggwanga buli omu tamanyi kigenda mu maaso. Ffe twalinga abaana abato ewaffe mu kyalo e Nakaseke abaana babayigirizanga okulunda naye omwana omuto nga temulina twabeeranga omwana omuto tebasobola muwa nnyana oba muwa nte bakwatanga empumumpu. Empumumpu eyo n'agiteekako obuti n'ebbali n'agiyita mbu yenteye era n'agigira nti ente yange kati wayitanga ku mwana ono alabika yakuba mulunzi era alaba nti ekimu ku bitubeezaawo ewaka bulunzi. Kati n'abaana b'NUP babeera bw'omulaba akumba eyo patriotism. Bw'olaba omwana nga yambadde ekiyambalo ekimyufu that is patriotism. N'akumba akulaga nti ayagala eggwanga lye. Ate amayinja akuba amayinja tetumukkirizamu amayinja akubiku. Kakati bw'omulaba ataddeko amayinja tenkugambye nti nakwata empumumpu n'agisaako obuti n'agamba eno nte yange. Omwana waki eyalundanga ente nkimanyi mulina okweraliikirira kungi omwana mukulu kubanga omwana nkugambye waffe Nakaseke omwana waffe abalunze ewaka yakwatanga empumumpu n'agiteekako obuti n'agisibako olwayi. Kati bwe bino byolaba abaana be bateekako kubanga naye bwe bagikuwa nti eno cepe tugikuwa ogiteekeko gyagamba ekyo jasi kikiri fake. Nga bwe twagambanga abasirikale abaavangayo nti bano bambala obukofiira bw'amagye obumyufu n'okimugyako nomugamba afande teekako ekyo eyo sijambala sigiteekako. Kati we know there is a lot of panic. Naffe tuli bantu ate nammwe tumanya nti muli bantu kubanga olumu olaba ne minisita ajja nga bamukuuma ne kajegere naye ng'amagaba nomugamba towayi kiki nange ndi muntu tolowooza nti olw'okuba emmundu weeziri nange sitya. Tukkiriza nti ramu abamu abali mu buyinza mulina okutya kungi ng'okuli mu bululu ng'otaddewo akalulu is free competition. Ffe tuli mu opposition naye we don't oppose everything. Nze mbwe mbeera wali mu parliament kebe waffe Nakaseke bw'okola ekituufu gamba don't look at your color gamba that is it. Ntandise wano ne General David Muhoozi owa minister wa internal affairs ne mugamba nti abo batukuba emiggo abapoliisi abo
ne buli wobakolamu wali ka salary enhancement nga tukakoze tik kuba wa police nkimanya at the end of the day naye alina family ebiseera ebisinga tugale tulowooza nti owa police abanga muti gw'amasanyalaze mbu yeetakwana talina family ye we look at them just like that naye nga alina okulya ku mugaati ewaka alina okulya ku butto alina okulya ku nva ensiike police officers are supposed to drive naye wano ne bwosanga owa police ng'afuga emmotoka bamubuuza owayo ate wagijjeewa kwegamba ng'olaba some kind of abantu obutategeera nsi bwerina kutambula in the country zonna ze tutambuliramu driving is for everyone including police officers sleeping in good houses luli nayomba ne prime minister waffe w'ekitiibwa Nabbanja alaba nnyo programu eno ne mugamba polisi eyawa wesanga nga police officer wa gavumenti asula mu kiyumbayumba bino kimwe muyitamu amayingi ya polepole ebyo ebibaatibaati abalala basula mu bibaawo baabwe byali bitoireto etuuka wali eri ku kira police station ng'ebyali bitoireti byafande mwasula n'avaamu n'omusuubira nti ajja kukola omulimu mutuufu kakati neno mu election yaffe gye tuli of course bano mbasaasira mwenga abaliwo mulina okumanya nti embeera eriwo si ya bulijjo embeera yakyukidde ddala kati abantu bakambwemukko no that's not insinuation lwaki nkugambye nti abantu bakambwemukko candidate avudde okwewandiisa alaba omusajja ayambadde ekikookolo ku maaso ayambadde mbuwajjaati mbuwajjaati ayambadde ekikookolo asambasamba mu bbanga wabuba okusamba mu bbanga asamba candidate bamubuuza candidate osamba waki bataddewo bino bidroni tubuuza mwami Museveni n'ab'ebyokwerinda bano ababivuga bidroni bubamanyi kubanga why we task Mr. Museveni is the commander in chief olina okumanya baani abateekawo ebimotoka bino ebiwamba abantu baani abambala obukookolo oyambala akakookolo nsuubira kukola ki you were terrorist era nze bwe ndaba ayambadde akakookolo ne bw'obeera mu uniform ya police you were terrorist kubanga why do you hide your face n'olwekyo ssebo kyembuuza kati nga lukiddemu butukwakyo kyembuuza byonna obimenye byonna byebibi ebiriwo tusobola okubimalawo ne tufuna akalulu ekawempe akalalaga n'awalala abanaakoppa abalala mu kalulu akaddako bayige nti ekawempe twabimazeewo kati ffe abakatuliki ze ni mukristu tulina ekifo kye tulizavinga faaza waatuula mu kereziya naye waliwo abakristu abasobola okuvayo n'agenda n'atuula faaza waatuula kasite mumulekamu abakristu nti ono omukristu munaffe atudde faaza waatuula it becomes normal naye gwe ng'omukristu gw'olina okuvaayo temusuubira kalulu kubanga ka mirembe nga temweyisa mirembe nga buli we wabayirawo okulonda tubanga abali mu lutalo n'ogamba nti okulonda tukutaddewo naye ate tulina okuwamba walabyeko nabadde nsuubira nti ono afande wa poliisi n'omuntu wa bulijjo nabadde kyemusuubirako kyeyalitandikiddeko kondeminga ebifujjo erikolebwa abo ab'ebyokwerinda era abo abasajja abo abeeyita simanya abajjaati singa mwabakutte dda nga mwabapareediize dda kuko pareedi ne mubakuba namukaawo okuswaza eggwanga naye nkitekingiti nomo nga alinga ate akitegedde nti kyabaddewo kyetukugambye gwe wali weebuuzizza nti lwaki gwe onajja kunsonyiwa omusiraamu wali weebuuzizza nti lwaki ffe abali embizi tugirirako kamulali waliwo kyebuuzizzaako nti lwaki oli agamba bandeetere kakamulali buli wabeera kapooko wabeerawo kakamulali lwaki okutambula n'obukambwe bw'amasavu kamulali kakati eno embeera eriwo tojja kusuubira munnansi kubeera obedient nga state erina omuprotectinga ng'ate emulwanyisa bulwanyisa walabyewo WNRM bwe bakuba nti wuli azze gyateze ewamba WNRM kubanga ffe twabagamba nti ebyobufuzi tubitwalanga mupiira era y'ensonga lwaki ffe mu palamenti tulira mu kantiini emu tosanga nti eno kantiini y'opposition eno y'NRM era bwe tutuuka wali tugamba honorable colleague kakati naffe wano
bwe mubeera ne state nga etandise abantu abamu naddala ba police officers batandise kufuuka partisan nga kubanga gwe kino okiraba, this is a precursor of 2026. Yes. It's a precursor. Kubanga gwe bw'otandika okuteekawo effujjo n'olowooza mbu waliwo wano abantu mu ggwanga bo abeesukkulumya mbu bo ne bwe bakola effujjo, it is okay. No, it is not okay. Era ffe tusigala nga Kaalo bwe kagamba nti if you are a police officer and you participate in politics, you will be handled politically. Okay. Era y'ensonga lwaki olaba nti ffe kitwewuunyisa nnyo omuntu okusanga omuntu w'NUP n'ogamba nti bano beeyisizza nga abasirikale, n'omubuuza it is okay for you to explain to me nti kiki omuntu kye yeeyisizaamu ng'omusirikale, n'akugamba nti twabalabye bakoze parade. Is there any abnormality in making any parade? No, n'akugamba nti parade zikolebwa ne ku masomero, abo abasomera ku masomero kye mugamba bayitanga abasirikale okukola nga parade. N'omubuuza anti wuliriza, n'omubuuza nti kiki ekirala, nti bwe tubalaba nga bambadde ebyambalo ebimyufu tulabira ddala abasirikale abawedde emirimu abambala ovolo. Luga nti nedda, nti mujjukire you are the same people emabegako eri wabaddenga wano sponsorship y'abantu including some members of parliament nga bagamba mbu abambala byovulo basiyasi. Obadde okiwulira ekyo? Obadde ng'obawulira? No, nati kyenkugamba ffe ne tugamba nti as long as we have the clock, time will come and tero buli kimu kifeeyo. Kakati mu budde buno situnnalabayo bikolwa bikolebwa baana b'NUP biprovokinga okujjako nga bwe kimanyi ti naffe tukikkiriza nti okutya kuyitiridde mu bannaffe nabo bakiraba. They are trying to find ways how they can explain these jobless young men nga kati bw'olaba alasisi wabadde ayogera Nsubuga wabadde ayogera nti bano tubadde nabo. Yes, mubadde nabo. Mwatandise ddi okulaba nti abageto bamatalinga kubanga kati bo batandise okulaba living in the ghetto, even a person in the ghetto matters. They don't only matter during election times. Ghetto people matter all the time. Era singa buno obudde bwe muba wakati, don't be surprising ojja kulaba nga ne president aliddeko ku kyemisana mu ghetto. Omubuuze nti sebo ebbanga lyonna lyobaddewo emyaka gyonna leero bw'osuubidde nti n'owa ghetto alina okulyako naawe gwe neglectinga. Kubanga to me as a leader nze waffe otera okumpulira sisaba buno bululu RCC Nsubuga Kibe nze sisaba kalu Lutamaguzi ondabiranga ddala even at the hardest time ntera okugamba do the right thing. Bw'olaba nga nze nsaanye okukulembera nnonda, bw'olaba nga sisaanye don't elect me. Waki oba olonda omukulembeze ng'olaba tasaanya. Naye kakati na bano first of all baletinga down the youth. Government yateekawo programs nnyingi. Ojjukira programu y'abavubuka youth livelihood program. Ne tubagamba nti bw'oteekawo program, don't stop at only putting that program. Olina okulaba its implementation. Nti abavubuka mbayambe kati nze njagala kuwa ekyokulabira. Kunagamba General Salim Musale alaba eno TV ye chairman wa operation Werese creation. Era ekitebe kye kiri Kapeeka yeri ebijja bye. Namugamba nti Werese creation, where is your Werese you have created from even Kapeeka. Kati nabana abavubuka balisoose kubabuuza nti abavubuka abasinga babeerawo ku majority of them are rural dwellers, babeerawo ku byabulimi. So Julia Lasisi nze kyemaliriza nakyo nti abavubuka baba babeerawo ku byabulimi. Tukoze tutya okwempawalinga abavubuka practically ng'omuvubuka obalumba mu segments zaabwe n'ogamba nti bano balima ki, balima nnyaanya tubayambyeko tuti, bano balunda nte, bano balima ki, bano balima kasooli tubakutepe n'ebino ebyobufuzi bye mujjanga during political times. Mbu RCC Nsubuga ze naye agambye wageto n'agenda n'azanya mukawo balina language yabwe gye bayita oli okuzanyira ku bwongo is a part of you but it's only part of you during election times. Ebiro tebikyalina kati gwe bikwatiddeko kaseera. Kale mukama wange kwebazizza Mukulu Lutamaguzi. Empozi kyalina okwebazaamu naye era nga gavumenti yeefuga wajja mu parliament nga tuli wa ghetto
naye ng'oli muvubuka. Anti kati ebyo bye mutera okugamba ati kyentera okugamba era gwe ng'owamawulire ebyo mutera okugamba ebyo kati simanyi twebaza gavumenti enkuba yatonye ndi ku lutamaguzi even without this regime I would have been a member of parliament because ebyali byetaagisa mbirina nze Makerere gye nali Taabasajja Kabaka gwe neebaza kuba yampanga fizi Makerere mu Micho Hall ye mwebaza era kyobulaba ekivaayo ne wano we wali embeera nga we wali akabiga nga otukyaza abalala baba silencing nga teyogerako Kabaka nefe ne tuba ne tuga mwe mwogere ku byammwe naye ono Kabaka waffe era sebo ne bwe yakubadde nti gavumenti ogambye nti yampa omukisa nenyingira mu palamenti nayo namwe mulina okwebaza Obote nti ne mu biseera by'Obote era Museveni yadde yabayeekera naye yaliko minisita mwali mukyebazizako mu mbeera embi n'Obote wa minisita mbadde ku kintu kimu nti omuntu kabeere wa ghetto kabe nga si wa ghetto asobola okuyitamu mu kyonna kyakola n'afuuka kyavu nga mukulu kyabadde agamba mu kutandika program lwe mbadde nkomye ewaabwe era tebo oyo tumwebaza as a police officer singa munaatambuzanga emirimu gyammwe nga temutaddeemu byabufuzi mwebaza ye as a person as an individual kubanga niwe kibeera nze kansanga analysis why should I stone analysis ng'akola omulimu naye sebo ogenda n'osanga omukolo gwa gavumenti analysis n'agufuula ku NRM bw'opawa Museveni kalulu wano tosuubira kufuna service n'omugamba nti nze nzija ekindeete wala sisi mukozi wa gavumenti fenna tugatte kampeni we zituuka awo tulyoke twawule. Omukulu Kaweesa Aloysius agambye okulala DC mundabire nnyo naye balekeraawo okuteeka amalala mu bye boogera kubanga abantu bonna tubeetaaga abavubuka n'abatali bavubuka. Akaluke Kawempe bannakawempe bajja kusobola okakuba era kajja kuggwa mirembe. Mwami Sseruga teweeraliikirira size eraliikiridde Bukedde TV eraliikiridde okweta ekiteeso ekyo okutwalizaamu. Mukulu Kaloli nkulamusizza nnyo n'abakulu abo nze Vincent Lukedi ndi wano ku Nnyanya nsaba kubuuza omukulu oyo wa poliisi nti lwaki abakulu abo abanoonya obululu temubawa security emala kuba waliwo omukyala jjo eyali ava okwewandiisa ng'atambula ne convoy naye ng'abasinga bavubuka nga bayinza n'omukolako obulabe. Message mpanvu nnyo naye nkwebazizza nnyo ngituusizeewo omukulu. Munnakyalo Jebale nze Kalangwa Musa mbuuza omukyala wa Electoral Commission nti mpa bulaamu nali nnondoola Kawempe naye wano nali nnondera Kawempe naye wano juzi nakyusizza okusobola okulondera okumpi newe Nazimba ekitandika ddi mu Kaluka 226 nsobola okulonda kati oba ninde buliizi okusobola okukyusa we nalondera nze mukulu Tamaguzi mukakkamu leero ntidde tabanga mulwadde mukulu Tamaguzi si mulwadde mulamu kafunula omulala eryo etteeka lyogerako bwana Sseruga mwebale kutuweereza abantu ba gavumenti abo ddala RSS oyo baŋŋambire bye boogera mu kamera era bafube okulaba nga bye bakola ne mu bulamu obulala. Eryo etteeka lyogerako erya Jaati tteeka ki ereetawo Jaati nga tulina poliisi. Balambereza message mebazizza nnyo njagala nnyabo osookoddemu ekibuzo kyono eyakyusa okuba akalulu kono okwaggwa adde yazimba akayumba ke atandika kati asobola okudda gye yalonderanga Kawempe oba alinde 226 agende gye yakyusiza. Kati kisinziira kubanga twabadde n'okuzza enkalala update exercise ya mirundi 2. Update exercise yasoose yabadde ya by election eyo yaggwanga 31 February. Kati kiba kitegeeza nti bw'abanga ya meeting deadline eyo ajja kubeera ku lukalala. Then tulina nene endala yabadde ya general elections update bw'aba eri yagimisinga na updatinga eyokubiri ya general elections ya 2026 ajja kulonda ki ajja kulabikira ku lukalala lwa general election
Okay. So kati kisinzira yakola update ddi nga tumaze okukola update ya by election oba before after. Okay. Naye nga asobola okulonda kyenkirabyemu asobola okulonda mu 2026 bw'aba yakoze update eno esembyeyo. Okay. Eri yali ya nnaku 7 yayanguwa yavanga 27 paka nga 31 1 week only nnaku zaali ntono. So simanyi oba mukye kiseera mwe yakolera update. Webale nnyo okutubuuza. Kambuuze abantu tebeesimbawo katugambe ewaffe Kikuumambogo gye nva Emityana ne bawaayo amannya gaabwe abagenda okwesiba naye abeera 30, 50, 100 bonna ne batukkiriza ebyokwewandiisa. Musobola okulonda essanga abantu baweza 10 abangi okusikka ku bantu 45.